Kale mukubire engalo ez'amaanyi ez'awaggulu asinga byonna. Mukama mukubire engalo ez'amaanyi ez'awaggulu asinga byonna. Mukama mukubire engalo ez'amaanyi ez'awaggulu oyo asinga byonna. Mukama mukubire engalo ez'amaanyi ez'awaggulu oyo asinga byonna. Mwebaze olw'ekisa kye ekingi gye tuli. Mwebaze olw'ekisa kye ekingi gye tuli. Mwebaze olw'ekisa kye ekingi gye tuli. Mukubire engalo ez'awaggulu omuwa ekitiibwa n'amatendo. Yeebala atutuusizza mu wiiki eno. Yeebale Mukama atutuusizza mu wiiki eno. Yeebale Mukama atutuusizza mu wiiki eno. Yeebale Mukama atutuusizza mu wiiki eno. Atwale ekitiibwa, atwale amatendo, atwale ekitiibwa, atwale amatendo Katonda waffe. Yimusse emikono waggulu gigole bulungi. Muwubireko obuwubizi mugambe Mukama nsinza businza. Kubanga olw'ekisa kyo ndi mulamu. Kubanga olw'okusaasira kwo ndi mulamu. Kubanga olw'okwagala kwo ndi mulamu. Nsinza businza Mukama. Kubanga olw'amaanyi go ndi mulamu. Weebala nkuuma. Weebala ndabirira. Weebala ngabirira. Weebala nnwanirira. Weebala lwana entalo zange. Weebala sasula amabanja gange. Weebala ntemere ekkubo ewatali kkubo. Musinze ng'oyogera ebigambo ebimwebaza ebitali bimu. Yimusse emikono gisinge kujja neibawo okubeera waggulu ddala. Muwubire ng'omugamba weebale kunnyingiza mu wiiki eno. Weebale kunnyingiza mu wiiki eno Mukama. Weebale kutuyingiza mu wiiki eno Taata. Weebale Kabaka w'abakabaka kubanga eno ye wiiki esembayo mu mwezi ogwa Okitoba. Ate ye wiiki ekulembera. Mwe muli ennaku ezikulembera mu mwezi ogwa Novemba. Mu bufunze tulina emyezi ebiri mu wiiki emu. Weebale Mukama tutuusa mu wiiki eno. Tukwebaza olw'okutuyisa bulungi mu Okitoba. Era nga tukkiriza nti otumazaako bulungi. Olw'okuna luno lwennyini tumalako omwezi gwa Okitoba nga tuli balamu, nga tusinza, nga tuli bawanguzi n'okukirawo, ng'otukwasizzaako ebyo emitima gyaffe byegiyaayaanira. Tukusinza Mukama olw'ennaku ezisigaddewo okumalako Okitoba. Yimusse emikono egy'omusinze businza olw'ennaku ezisigaddewo okumalako Okitoba. Yimusse emikono osinze businza olw'ennaku ezisigaddeyo okumalako Okitoba. Aggwako lwakuna luno. Yeebale atukumye mu Okitoba. Bangi obulamu bubagenzeeko. Bangi bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye ggwe nange tukyayimiridde. Yimusse emikono omuwubire ng'omusinza ng'ojja ku mutima gwo. Yimusse emikono omubiri omusinze ng'ojja ku mutima gwo. Si bonna abatandika omwaka guno nti bakyali balamu. Tuviiriddwako abantu abaffe bennyini mu nnyumba. Naye Mukama akyatukuumya olw'ekigendererwa. Abaamaliriza olugendo lw'obulamu baalumaliriza. Naye ffe tukyali mu lugendo lw'obulamu. Tumwebaza Mukama atukuumye mu lugendo luno. Yimusse emikono giwanike waggulu nga togiwuuba. Kigole bulungi maaso go gatunuze waggulu. Mugambe weebale Mukama akukuuma mu lugendo luno. Mwebaze Mukama akukuumye mu lugendo luno. Mwebaze Mukama akukuumye mu lugendo luno.
ate ng'akyakukuumira ddala. Mwebaze Mukama akukuumye mu lugendo luno. Talina kyatakoze mu lugendo luno. Atukuumye mu ntiisa y'emisana n'ekiro. Atukuumye mu bigambo by'ababi. Atukuumye mu malogo, n'atukuuma mu butemu, n'atukuuma mu buli kintu. Atuwadde ekyokulya n'ekyokunywa. Atwambazizza Mukama tetuyita bwereere. Bangi balowooza talina kyatukoledde, naye ffe Mukama tugamba otukoledde. Mukubire engalo ez'amaanyi ennyo waggulu awo okusinga n'ebawo. Mukubire engalo ez'amaanyi ennyo waggulu awo. Mugambe weebale Mukama, nze onkoledde, n'ennyumba yange ogikoledde, ne famire yange otukoledde. Mukubire engalo ez'amaanyi atukoledde. Mukubire engalo ez'amaanyi atukoledde. Amawugwe gakyali malamu, so nga n'abalwadde abawonya. Emitima gikyali miramu, so nga n'abalwadde abawonya. Ekibumba n'ensigo bikyali biramu, so nga n'abalwadde abawonya. Enseke n'akawago bikyali biramu, so nga n'abalwadde abawonya. Nabaana zikyali nnamu, so nga n'abalwadde abawonya. Sebusa na buli kiri munda bikyali biramu, so nga n'abalwadde abawonya. Mwebaze akuyambye obwongo bukyakola, zikubire waggulu. Mwebaze Mukama akuyambye obwongo bukyali bulamu, zikubire waggulu. Mwebaze okuva ku luviiri paka mu ntobo z'ebigere. Weebale Mukama okuva ku luviiri paka mu bigere. Tukyali balamu, tukyali balamu, tukyayimiridde. Weebale Taata, gabadde maanyigo, gabadde maanyigo, kibadde kisa kyo. Weebale Mukama. Mwebaze atuyingiza mu wiiki eno. Mwebaze atumazaako kitobba. Ate ng'omwaka tugenda gumalako ng'ali wamu naffe. Omwaka tugenda gumalako nga ye mubeezi. Zikubire waggulu mugamba omwaka ngenda gumalako nga gwe mubeezi wange. Ate sigenda gumalako bumazi, ngenda gumalirako mu bujulizi. Zikubire waggulu yaniriza obujulizi obufuluma okitobba. Yaniriza obujulizi obuyingira Novemba ne Desemba. Yaniriza obujulizi obufuluma okitobba. Yaniriza obujulizi obuyingira Novemba ne Desemba. Yaniriza obujulizi obufuluma okitobba. Yaniriza obujulizi obuyingira Novemba ne Desemba. Yaniriza obujulizi obufuluma okitobba. Yaniriza obujulizi obuyingira Novemba ne Desemba. Ebirooto bye by'okitobba Mukama abituukirize. Nkusabira ebirooto bye by'okitobba Mukama abituukirize. Nkusabira ebirooto bye by'okitobba Mukama abituukirize. Nkusabira ebirooto bye by'okitobba Mukama abituukirize. Teyeetaaga budde bungi Mukama, n'ebbanga lisigadde limala. Zikubire waggulu ng'okkiriza nti atuukiriza ebirooto byo. Ebirooto eby'okitobba Mukama abituukirize. Ebirooto eby'okitobba Mukama abituukirize. Ebirooto eby'okitobba Mukama abituukirize. Akuviireyo Mukama. Nkusabira Katonda ateeka omukono gwe mu mirimu gyo. Nkusabira Katonda ateeka omukono gwe mu mirimu gyo. Nkusabira Katonda ateeka omukono gwe mu mirimu gyo. Nkusabira omwoyo wa Mukama n'amagezi ge.
zikubire waggulu yaniriza omwoyo wa Mukama n'amagezi ge. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'amagezi ge. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'effeva ye. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'amagezi ge n'effeva ye. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'amagezi ge n'effeva ye. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'amagezi ge n'effeva ye n'obukuumi bwe. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'amagezi ge n'effeva ye n'obukuumi n'obugagga bwe. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'amagezi ge n'effeva ye n'obukuumi n'obugagga bwe. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'amagezi ge n'effeva ye n'obukuumi n'obugagga bwe. Yaniriza omwoyo wa Yahwe n'amagezi ge n'effeva ye n'obukuumi ate n'obugagga bwe. Zikubire waggulu okusinga neyibawo. Yaniriza ekisa ky'omu kisiibo kino. Ekisiibo kirina omulamwa nti Mukama nyongera ekisa. Zikubire waggulu mugambe Mukama nyongera ekisa. Zikubire waggulu mugambe Mukama nyongera ekisa. Mugambe Mukama nyongera ekisa kinoge. Zikubire waggulu ng'owaayo ekisiibo kyaffe. Waayo ekisiibo nga bw'omusaba akugonnomoleka ekisa. Waayo ekisiibo kyaffe 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 nga bw'omusaba. Otyo bwotyo 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 bwotyo. Waayo ekisiibo kyaffe nga bw'omusaba atugonnomoleka ekisa. Taata ekisiibo kyaffe tukiwaayo gy'oli. Ekisiibo kyaffe taata tukiwaayo gy'oli. Ekisiibo kyaffe tukiwaayo gy'oli. Twongere ekisa, twongere ekisa. Twongere ekisa, twongere ekisa. Sawundi. Twongere ekisa, twongere ekisa. Twongere ekisa, twongere ekisa. Zikubire waggulu Mukama musaba akwongera ekisa. Ayongere ekisa taata. Yasaasidde. Yasaasidde asaasirire ddala. Zikubire waggulu mugambe wasaasidde saasirira ddala. Yasaasidde asaasirire ddala. Yimusse emikono egyo waggulu. Mubuulire ebimu ku bikuyingiza mu kisiibo. Teweerabira kusabira bulamu. Teweerabira kusabira mirimu gyo, ofiisi yo, bizinensi yo. Kapito Mukama akuwa wa sizoni. Sizoni agikuwe. Otyo musabe Katonda akuwe sizoni. Musabe Mukama akuwe sizoni. Musabe Mukama akuwe sizoni. Amafuta aga sizoni musse emikono gasabe. Buli kyokwatako kiraba omukisa. Omukisa guli ogufundikira omwaka ng'oli muwanguzi. Projekiti azirabisa omukisa. Puroguramu azirabisa omukisa.
akuyambeko golo zo zinywe, akuyambeko Mukama golo zo zibenga zinywa, akuyambeko Mukama golo zo ziteebe, akolera bakama abo Mukama akuyambe tajeti ziyitemu, akolera bakama abo Mukama akuyambe tajeti ziyitemu, akolera bakama abo Mukama akuviireyo tajeti ziyitemu. Ebigambo ebiva mu kamwa ko biraba omukisa, ebiwandiiko by'owandiika biraba omukisa, ebigere by'otambula ng'onoonya biraba omukisa. Ekisa kyo kyeyongere ekisa ekiri ku bulamu bwo. Yimusa emikono waayo ekisiibo osabe bingi bingi, byonna bisobola. Waayo ekisiibo osabe bingi bingi, byonna bisobola. Ng'enkuba bw'etonnya n'etobya ettaka, akutobye n'omukisa, akutobye n'omukisa Mukama. Ng'enkuba bw'etonnya n'etobya ettaka, akutobye n'omukisa gwe, akutobye n'amafuta, akutobye n'amaanyi ge, akutobye Mukama, akutobye n'ekisa. Oli yayimba nti ekisa kya Yesu kye kyantobya, ekisa kya Yesu kye kyantobya. Akutobye n'ekisa, otuuka awalema abeewammwe, otuuka awalema abalala. Akutobye n'ekisa yawe, akutobye n'ekisa oyo Mukama. Yimusa emikono sika omukisa okuva buli nsonda zonna. Mukisa gwa Mukama oguli mu buli nsonda gwegatte n'obulamu bwo. Omaleko Okitoba oyingire Novemba, omaleko Novemba oyingire Desemba, ng'oliko ekisa ekirondoola, ng'oliko omukisa ogulondoola, ng'oliko ekisa ekirondoola n'omukisa ogulondoola. Yeegulumize kabaka w'abakabaka, sika amafuta, sika amaanyi, sika obugagga obuva eri Katonda, sika obugagga obuva eri Mukama, sika obugagga obuva eri Yawe, sika obugagga obuva eri Mukama, sika obugagga buva eri Katonda. Akukolere. Nkusabira mu linnya lya Yesu buli kigambo kyo yatula akuwemu obujulizi. Nkusabira Mukama mu linnya lya Yesu buli kigambo kyo yatula akuwemu obujulizi. Nkusabira mu linnya lya Yesu buli kigambo kyo yatula akuwemu obujulizi. Kusabira mu linnya lya Yesu buli kigambo kyo yatulaawo Mukama akuwemu obujulizi. Yatula bingi bingi nga tobisika mu linnya lya Yesu. Yatula bingi bingi nga tobisika mu linnya lya Yesu. Sente zifune, sika sente ez'ebuvanjuba, ez'ebugwanjuba, ez'omumambuka, ez'omumasekkati, ez'omumaserengeta. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo akuwe ku bugagga bwe, akuwe ku bugagga bwe Mukama, akuwe ku bugagga bwe. Yimusa emikono waggulu, ready to receive. Tega ebibatu byo gyali, musabe sente Mukama, musabe sente. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo
ekisa kya ssente Mukama akikuwe. 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 Ekisa kya dola Mukama akikuwe. Ekisa kya pounds Mukama akikuwe. Ekisa kya euros Mukama akikuwe. Ekisa kya ssente wiiki eno nga tumaliriza Okitoba bwabeewo ssente ezeegasa ezijja. Wiiki eno nga tumaliriza Okitoba bw'obanja bakuteereyo, abakusuubiza bakuteereyo omudidi, abakkiriza Mukama buli ddakiika kiba kyamagero, akuwadde eddakiika y'obulamu ssente kintu kitono. Akuwadde eddakiika y'obulamu ssente kintu kitono gy'ali. Yimusse emikono gwali emitala w'amayanja. Abali mawanga agatwetoolodde, abali e South Africa, abali mu Latin America, abali e Canada, abali mu USA, abali mu South Korea, abali mu Asia yonna, abali mu Australia, abali mu UK, abali mu Europe yonna, abali mawanga ga Buwarabu. Kkiriza Mukama akuwe ssente ng'Okitoba tannaggwako, agwako lwakuna naye nga lwokyokutte. Yimusse emikono baako ssente z'omusaba Mukama. Pulojekiti eyo Mukama agigabirire. Pulojekiti eyo Mukama agigabirire. Nsabira buli pulojekiti ebadde eyimiridde Katonda agabirire esimbule mu jjiya. Novemba wabeewo ebimalirizibwa olw'obugabirizi obwo Mukama bw'ategulula. Desemba wabeewo okumaliririza ddala. Omwaka gugweko ng'ebirooto byo bikwatako. Mwaka gugweko ng'ebirooto byo 25. Ennyumba zigwe, pulojekiti zigwe, mabanja gave mu nnyumba. Ekitiibwa kya Mukama kiyingire. Gw'osazewo zikuba zikubire ddala. Yaniriza ekitiibwa kye. Yaniriza ekitiibwa kya Mukama. Yaniriza ekitiibwa kya Mukama. Yaniriza ekitiibwa kya Mukama. Yaniriza ekitiibwa kya Mukama. Yimusse emikono gye waggulu okigole bulungi. Mugambe Mukama amafuta gonna agali mu kisiibo kino nga twala gange. Mu kisiibo kino oyagala amafuta ga kinaki? Yatula eri Mukama. Ngenda kuba anointinga ennaku zonna. Ngenda kuba anointinga muntu ku muntu mu mafuta ne mu maanyi agampeebwa Kristo. Naye oyagala bwe mba nkwanointingira eki? Oyagala bwe mba nkusaako amafuta nga kuteereko ki? Mafuta gaki? Akukolere Mukama. Akukolere Kabaka wa bakabaka. Amafuta ag'omuwendo omungi aga Mukama gegatte n'obulamu bwo. Mubuulire Mukama oyagala amafuta gaki mu kisiibo kino. Weewaawo omulamu agugamba nti Mukama nyongera ekisa. Omulamu agugamba nti Mukama nyongera ekisa. Omulamu agugamba nti Mukama nyongera ekisa. Akwongerere ddala ekisa. Amafuta ga Katonda ag'ekisa ekingi gegatte naawe. Nsaba Katonda mwenna abafukeko amafuta ag'omwoyo nga nange bwe ndeeta olive oil. Nsaba Katonda mwenna abafukeko amafuta ag'omwoyo
ng'ate nange bwe mbateekako ge yaŋŋamba bateekako akufukeko amafuta ag'omwoyo. Abali ku Soloti FM, abali ku Soloti TV, abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook, abali ku TikTok, abali ku mikutu gyaffe gya X, abali ku mikutu gyaffe gyonna, Katonda akwanointingire yonna gy'oli mu linnya erya Yesu. Ezikubire ddala gw'osazeewo okwaniriza anointingi. Akwanointinge nga ne bw'oyogera kiwulikika nti oli anointed. Akwanointinge nga ne bw'oyogera kiwulikika nti oli anointed. Akwanointinge Mukama. Akuteekeko ekisa kye. Negobatenda nti mukodo naye akuwe. Zikubire waggulu olw'amafuta ago. Negobatenda nti mukodo akuwe nga tekuli bukwakulizo. Negobatenda nti mukodo naye akuwe awatali bukwakulizo. Zikubire waggulu yaniriza amafuta ag'okukkirizibwa. Yaniriza amafuta ag'okusembezebwa. Yaniriza amafuta ag'okugaggawala totya bugagga. Zikubire waggulu yitwa obugagga. Zikubire waggulu yaniriza obugagga. Zikubire waggulu yaniriza obugagga bwe. Yaniriza obugagga bwe, yaniriza obugagga bwe, yaniriza obugagga bwe. Wabeerewo obujulizi. Yaniriza obujulizi bw'otafunangako. Ekisiibo kino kikuwa obujulizi bw'otafunangako. Ekisiibo kya Novemba kikuwa obujulizi bw'otafunangako. Ekisiibo kya Novemba kikuwa obujulizi bw'otafunangako. Yimusse emikono ube emikono waggulu mugambe taata nsinza businza kubanga amannya gange gali mu kibatu kyo. Onkolera obujulizi bwe sifunangako Novemba. Sinza businza yimusse emikono mugambe Mukama nsinza businza kubanga onkolera obujulizi bwe sifunangako. Novemba wange ekisiibo kya Novemba Mukama. Abasajja n'abakazi abali mu kibuga n'abali mu kyalo baabo bakuubira baaniriza bujulizi. Okola obujulizi mu kibuga ne mu kyalo. Okola obujulizi eri abantu baffe abali mu mawanga ag'enjawulo. Abalwadde bawone, abasibe bateebwe, ebisenge by'obwavu bigwe, enjegere zikutuke, ekkufulu zisiriire, abafu bazuukire, abalwadde bawone, abaavu bagaggawale, abanaku basitulibwe, emirembe gibeere ku Isirayiri gibeere mu Uganda. Zikubire ddala gw'osazeewo, emirembe gibeere ku Isirayiri gibeere ku Uganda. Emirembe gibeere ku Isirayiri ate gibeere mu Uganda. Yimusse emikono waggulu. Sabira Isirayiri okuwangula abalabe baayo bonna. Saba Mukama alwanire Isirayiri. Isirayiri ewangula abalabe bonna abagirumba. Katonda we Isirayiri amagezi n'ebyokulwanyisa bye batalina. Afufugaze Mukama buli mulabe wa Isirayiri. Tulangirire emirembe ku Yerusaalemi. Tulangirire emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri. Tulangirire emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri. Tulangirire emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri. Tulangirire emikisa n'emirembe ku Bayudaaya mu nsi yonna. Tulangirire emikisa n'emirembe ku Bayudaaya mu nsi yonna. Tulangirire emirembe n'emikisa ku Bayudaaya mu nsi yonna. Tulangirire emikisa n'emirembe ku bantu baffe abali mu mawanga ag'ebweru. Betusaba nabo betunoonya nabo Mukama.
abasiiba abeegayirira abeewaayo Katonda abakole bulungi. Yimusa emikono, saasanya emirembe n'emikisa mu Uganda. Saasanya emirembe n'emikisa mu Uganda yaffe. Saasanya emirembe n'emikisa mu Uganda yaffe. Border to border, mu central, mu east, mu north, mu west. Abali mu Uganda, abali mu central, abali mu eastern Uganda, abali mu northern Uganda, abali mu western Uganda. Border to border n'amawanga agatudanye Mukama agawe emikisa. Emikisa gya Mukama gifuge mu Uganda. Abayina emirimu bakeere bakole amagoba. Abalina ne capital mutono Mukama amwongeremu. Abatalina mirimo Mukama abawe emirimo. Buli musajja na buli mukazi abeere musanyufu. Buli muwala na buli mulenzi abeere musanyufu mu linnya lya Yesu. Mukama afuge mu Uganda. Yimusa emikono tusabire abakuuma ddembe. Abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo abaweesa eggwanga lino ekitiibwa. N'amawanga ne googera nti Uganda y'amaanyi lwa abaana abo. Tubawaayo eri Katonda abawe omukisa. Abasajja n'abakazi abambala yunifoomu abo abali mu Uganda, abali ku booda, abali mu mawanga amalala olw'okukuuma emirembe gyaffe. Katonda abakole bulungi. Tusabira Kabanda ne Chief Mukama amwongere obulamu n'ekisa. Tusabira CDF Mukama amwongere obulamu n'ekisa. Tusabira IGP Mukama amwongere obulamu n'ekisa. Tusabira ba directors ba security bonna Mukama abongere obulamu n'ekisa. Tusabira ba commanders bonna Mukama abongere obulamu n'ekisa. Tusabira abasajja n'abakazi abo bonna abakola emisana n'ekiro aba uniform abo. Katonda abongere obulamu n'ekisa. Akole ku byetaago by'abakuuma ddembe nga bwe bakuuma eddembe. Mukama n'akola ku byetaago by'abannansi nabo ebyabwe abikoleko mu linnya lya Yesu. Omwana Katonda omulamu gw'osazewo zikubire eddala. Zikubire eddala mu linnya lya Yesu. Simusa emikono waggulu weyongera omukisa. Weyongera omukisa gw'ekisiibo kino eky'okubanga Mukama atuweera ddala ekisa, atwongere ekisa. Weyongera omukisa, weyongera omukisa, weyongera omukisa. Akwongere ekisa Mukama, akwongere ekisa. Ekisa kya Mukama kyeyongere. Ekisa kya Katonda omulamu kyeyongere. In the name of Jesus. Buli atudde yimuka ku bigere ebyo wanika emikono egyo waggulu. Atudde yimuka ku bigere ebyo wanika emikono egyo waggulu. Tusabe essaala ya Mukama ffe gye yatukwasa tinga twagala okubotola eggulu. Tusabenga bwe tuti. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa naye tulukole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, 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 amiina. Zikubire waggulu zinoge. Tulanga bwogenda otula mu kyamagero kyo. Kakasanga ebintu by'obirina. Yanirizaako ku neighbor. Mugambe ensanyusa okulaba tutandise ffenna ekisiibo. Tumalirize ffenna n'obujulizi obunene. Yagaliza abakuliraanye obujulizi obunene mu kisiibo kino. Yagaliza abakuliraanye baagaliza obujulizi obunene mu kisiibo kino. Kwata ensawo yo, kwata amasimu go, kwata ebintu bye byonna byoga nti bino byamakulu mu bulamu bwange biwanike. Saba Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saba Katonda yeegulumize. Saba Katonda akole ebyekisa. Era mbasaba mu kusaba kuno n'okusiiba ng'ojja mulankyawa. Jangu n'ebintu byagala okusabira. Jangu ne fayiro yo. Jangu ne pulaani y'enju yo. Gye wali obala ng'ogamba Christmas ndiba nagiyingira naye ng'olaba ng'ebyekutte.
ojjanga mu kusaba kuno n'okusiiba ng'olinayo point of contact ng'oyagala twogere ne Katonda. Kale yimusa ebintu byo, yimusa n'okukkiriza, essimu eyo giyimuse ogisabire. Nange ngisabira, nange nsabira ebintu byo. Nsaba Katonda bakkubira akasimu kali ke bayita mukyusa bulamu. Wiiki eno omaliriza October oyingire November, this same week October tummalako Lwakuna, November atandika Lwakutaano. Nensaba Katonda akumaliririze October n'obujulizi obunene. Nsaba Katonda asinkana akawunti zo October ono nga tannaggwako. Wabeewo ekyamaanyi ekijja mu mirimu gyo, wabeewo ekyamaanyi ekijja ku akawunti zo, wabeewo ekyamaanyi ekijja mu kampuni yo, wabeewo ekyamaanyi ekijja eri abantu ssekinnoomu, wabeewo ekyamaanyi Mukama kyakola. Nkusabira Katonda akuteekeko omukono gwe ofulume October ng'oline Mukama, oyingire November ku Lwokutaano ng'oli mulamu ate ng'ofunye amafuta ag'okufuna. Nsaba geegatte naawe. November ku Lankyawa y'Olwokutaano ejja kuba ya njawulo kuba yeggulawo. Ku Lwokutaano lwa njawulo tulina night play yeggulirawo ddala. November ketonyeke gwake, tunoonya Katonda omulamu atutuusiza wano, alina waatulaza. Nsaba Katonda ensawo eyo gy'ositudde agiwa omukisa, money pass gy'ositudde agiwa omukisa, wallet gy'ositudde agiwa omukisa, permit gy'ositudde agiwa emmotoka, passport gy'ositudde agiwa okutambula amawanga, ebisumuluzo by'ositudde abiwa omukisa, business card Mukama aziwa omukisa, akawunti yo Mukama agiwa omukisa, awa omukisa ebibyo byonna. Nsabira omukyalo w'olubuto akuwa omukisa. Bw'oba ozaala mu guno omwezi, oba ozaala guddako, oba ozaala Desemba, ebbanga lyonna ly'osigazaayo Katonda akuweeremu omukisa. Lipooti ezitabadde ennungi Mukama azikyuse zibeere nga zimuweesa ekitiibwa. Nkisaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nsabira Nakawere olabe ekisa ekyenjawulo, obugabirizi bubeerewo, mukwano gubeerewo, buli kirungi kibeerewo. Sabira buli alina ky'oliko Mukama akirabisa omukisa. Mpaayo ofiisi zammwe emikono gya Katonda, ofiisi Mukama zirabisa omukisa. Ofiisi zammwe nziwayo eri Mukama azirabisa omukisa. Emidaala ngiwayo eri Katonda, obutale bwonna obw'eggwanga mbuwayo eri Mukama. Katonda abakolere mu midaala gyammwe, mu butale bwammwe abeerabiza ennaku. Abatembeeyi Mukama abakolere, ababodaboda Mukama abakolere, abasiika ebyokulya, abafumba ebyokulya, abakola ku makyoba akawungeezi, ab'obutoga, abakyayi, abacapati, Katonda abakolere. Ebintu ebyo ebitono Mukama bikugiremu ssente ezikola ebinene. Owa kapito omutono okuwayo eri Katonda akukolere. Abali mu kibuga n'abali mu kyalo, ye Katonda alina amaanyi, asaasira ate n'asaasirira ddala. Akwongera ekisa, yakuwadde ekisa, akuweera eddala ekisa. Ky'obadde okola nga bajerega kiveemu eky'amaanyi. Aba restaurants Mukama abakolere, aba salons, abazi boutique, aba cosmetics Mukama abakolere, abatunda engoye, abatunda engatto, abatunda ebyokulya, ab'obutale, ab'amaduuka, abaholoseera, abaliteyiro, abatikudde maali ya sizoni etambule mu bwangu obuyitirivu,
abatikka emaali ya sizoni Mukama agireete bulungi, emaali esasula emisolo bulungi, etambule ku sipiidi etali ya bulijjo. Nangirya Katonda okukolayo ekipya kubanga atwongera ekisa. Yimusa bulungi ebintu bye waggulu. Nkusabira olaba omukono gwa Mukama mu bulamu bwo. Katonda akusumulule byonna ebyakusiba. Kusabira olaba omukono gwa Mukama mu bulamu bwo. Katonda akusumulule byonna ebyakusiba. Nyimira amafuta n'emaanyi ag'omwoyo omutukuvu okusabira buli muntu yenna, omulokole n'atali mulokole, ali ku Soroti FM, ali ku Soroti TV, ali ku Soroti Media App, YouTube, Facebook, TikTok n'emikutu gyaffe gyonna egya X. Wonna w'osinzira okuwuliriza eddoboozi lino wadde si gw'atyuniize n'eddoboozi nga lituuse mu matuugo, Katonda akweyanjulire n'amaanyi ge agakola ebyamagero. Akolereyo mirako Mukama mu linnya erya Yesu. Akugulirewo oluggi olubadde lwalema. Akaggi Mukama akasambe akugulirewo mu linnya erya Yesu. Kulangirirako okuyingira mu binene. Kulangirirako omukono gwa Mukama okubeera naawe. Nyongera okusaba essaala gye nali nsaba nga wiiki ewedde gwako, eyatandikira omwaka mu nnaku, mu maziga, mu miranga. Omwaka ogumalireko mu bujulizi, mu ssanyu, mu nseko, mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Newankubadde ng'entandikwa teyali nnungi, enkomerero Katonda agikwatemu n'omukono gwe. Ate era n'entandikwa nga yakuleka ng'oli mulamu, Mukama yalina pulaani. Kusabira Katonda akusanyuse. Ensigo zo zonna otandika ozikungula, kulangirirako amakungula amalungi mu linnya erya Yesu. Gamba amiina. Yimusa ebintu byosika omukisa obuva buli sayidi. Yatula omukisa gwe weetaaga. Yatula omukisa ogwo ogusike. Gwali ku Soroti FM n'abali ku Soroti TV. Ali ku Soroti Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok, ali ku Soroti Television. Kama akumpeera essanyu ery'omu mutima, akusangula amaziga ag'okungulu n'ag'omunda, wabeerewo obujulizi mu linnya erya Yesu. Yimusa bintu ebyo waggulu, emikono gigole bulungi, kusinga kujja neibawo. Saba essaala nga toyatudde na kwatula ebyo by'olina ku mutima. Akebera mutima naawe buli muntu empeera ng'omutima gwe bwe guli. Akukolere ku ssaala eyo ey'oku mutima mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oh, hallelujah! I said hallelujah! 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 Ekitiibwa kidde eri Mukama. Nsanyusa okubalaba mu wiiki eno. Tukyali balamu olw'ekisa kya Katonda. Ekisiibo omulamwa gugamba Mukama Nyongera ekisa. Kubanga ne wooli kibadde ekisa. Zikubire waggulu gwagamba kibadde ekisa. Ate era naye yennyini amanyi okubuuza nti oteredde. Yakwata omusajja omuzibe w'amaaso ku maaso ge. Omuzibe w'amaaso okubanga yali muzibe ddala. Ye yali amatidde kuba kati alabamu. Naye n'amubuuza n'amugamba nti oteredde olaba bulungi? N'amugamba nti nteredde. Kati ndaba. Kubanga ndaba abantu nga balinga emiti. Awo Yesu n'amwongera ekisa.
amuga nti abantu tebabanga miti, abantu babeera bantu bennyini. Nolwekyo n'amwongera second touch. Nsaba Katonda yakuyamba akwongere second touch. Nsaba Katonda yakuyamba kakuyambyeko okutuusa leero addemu akukwateko bitererere ddala mu linnya lya Mukama Yesu. Makka essula ya 8 okuva ku 22 okuyingira paka ku 26. Mark chapter 8 verses 22 to 26. Ne bajja ne batuuka mu Besusayida, ne bamuleetera omuzibe w'amaaso, ne bamwegayirira okumukomako. N'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga. Awo bwe yawanda amalusu ku maaso ge n'amussaako engalo, n'amubuuza nti oliko ky'olaba? N'atunula waggulu n'agamba nti ndaba abantu, kubanga ndaba bafaanana ng'emiti nga batambula. Ate n'amussa engalo ku maaso ge, n'akanula okulaba, n'awona, n'alaba byonna bulungi. N'amusindika ewuwe, n'amugamba nti toyingiranga mu mbuga muno. Nsaba Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo atuwe ekisiibo ky'ennaku 14 ekirungi -1, kubanga nga 3 November ku Sunday ya wiiki eno tetujja kusiiba, tujja kubeera mu anniversary ya Salt Media ng'ekongodde a decade emazeeko emyaka 10. Tujja kulya, tujja kunywa, abantu Mukama bangi beesunga, naye ennaku esigadde tweyama okuzisiiba nga tunoonya amaaso go. Gwe wakwatako omulundi ogusooka omukwateko n'ogwokubiri. Otwongere ekisa Taata, tuwe okutegeera message eno egguddewo eyingire mu mitima gyaffe. Oli Katonda, ffe tuli bantu. Enkola zo si z'enkola z'abantu. Tewali muzibe w'amaaso mu nsi abasawo gwe bali bawonyeza olw'okuwandula amalusu just. Naye gwe Mukama okola nga bw'osobodde, nga bw'oyagala. Kola nga bw'oyagala Taata, abawala bawone. Kola nga bw'oyagala Mukama, abalenzi bawone. Kola nga bw'oyagala ssebo, ba youth bawone. Kola nga bw'oyagala Mukama wange, abakyala n'abaana baabwe bawone. Kola nga bw'oyagala abaami n'abakyala baabwe ne famire zaabwe bawone. Kola nga bw'oyagala bakadde baffe bawone balongooke. Kola nga bw'oyagala emirembe gibeere mu families nga giva ku jjajja paka ku mwana ali mu lubuto. Mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye, amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Wiiki eno ya byafaayo, tutambuza wiiki etuuka ku Sunday nga tujaguza emyaka 10 ejja Salt Media okubanga ebunyisa amawulire amalungi mu nsi yonna. Salt yatandika ng'eringa eya Kampala 17 Kampala, kati ya nsi yonna. Mu ddakiika zino waliwo abali e Canada nga bali ku service, waliwo abali mu Europe, abali mu UK, abali mu Korea, abali e South Africa, abali mu nsi yonna. Salt ya nsi yonna. Olwekyo agamu ku makulu agali mu kujaguza kuno gitotyanga kutandika na kitono. Ekitono ekirimu Katonda kiwera. Ekitono ekirimu Katonda kyala. A small beginning with God
multiplies. Ensi we twogerera erimu over 9 billion people. Yalimu abantu babiri. Billion ne bweba ya sente n'ogikwata kinene. Ne ensi Katonda gyaga nti mugende muzaale mwale. Bawere 10, ne bawere 10, ne bawere 1000, ne bawere omutwalo, ne bawera emitwalo 10, ne bawera miliyoni emu mu nsi yonna nga mulimu miliyoni emu. Ne ziwera miliyoni 10 mu nsi yonna. Ne ziwera miliyoni 10 mu nsi yonna. Newera biliyoni mu nsi yonna. We twogera tukwata biliyoni 9 mu nsi yonna. Ekirimu Katonda obutono si nsonga. Ekirimu Katonda size yakyo si yenkulu. Ekirimu Katonda obudde bwonna kigenda kwala. Ekyo njagala obeere ng'okimanyi. Ekirimu Katonda kikula. Ndowooza kye mba nkugamba. Kikula. Naye okukula tekumala wabula n'okwala. So Salt Media yatandika na 17 Salt FM Kampala. Siba lweseyo mwenna muli mukwenjoyinga 6 radios ezibunye eggwanga lino. Muli mukwenjoyinga Salt Television eva ku free to air paka ku DSTV. Abantu bali mukwenjoyinga app Salt Media app, kuliko radio, kuliko TV. Abantu bali mukwenjoyinga ku YouTube. Buli kantu akajja ffe tukakozesa. Lanchawe nebeerako mitwalo na mitwalo nga bali ku TikTok. Ebyo byonna kisa kya Katonda. Kati tumusaba atwongere ekisa. Kye kisiibo kino tumusaba atwongere ekisa. Tulabye ekisa emyaka 10 gye tumaliriza. Yensonga lwaki twasazeewo ku Sunday tuliireko wamu ekijjulo. Tulireko wamu ekijjulo. Yesu bwe yatambula n'abantu agenda okulaba baludde naye. Enjala ebaluma. N'abuuza abatume nti mulinawo ekintu tuwe ku bantu bano. Kubanga kati ennaku 3 nga ndi nabo. Abatume ne baga nti baleke bagende. Kubanga wano omuntu ayinza bba waaki. Yesu n'agenda baleke bagende. Kikisoboka. Bwe mbasiibula okuddayo bagenda na kuzirikira mu kkubo. Ye Makko 8 bw'atyo bw'atandika. Tumubikkule. Makko 8 Zabuti. Makko 8 ofu abatandikirwa. Awo mu nnaku ezo ebibiina bwe byayinga obunene. Naye yatandika n'ekibiina kitono. Manya kyokola okikole bulungi, bakasitoma bajja kweyongera. Manya kyokola okikole bulungi, basapulaya bajja kweyongera. Tokkirizanga muntu akumalamu maanyi kubanga si yatandika olugendo. Olugendo lutandikibwa Katonda naawe. Kale Bible yewa ripoti nti abantu beeyongera ku Yesu paka nga bangi. Makko 8 kuva ku lusooka. Awo mu nnaku ezo ebibiina bwe byayinga. Kigambo kya Luganda bwe byayinga. He was overwhelmed by masses. Bwe byayinga obungi nate ne bataba na mmere. N'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti nsaasira ebibiina. Kubanga leero ennaku 3 nga bali nange so tebalina mmere. Bwe mbasiibula okuddayo nga baasiibye enjala banaazirikira mu kkubo. N'abamu bava wala. Abayigirizwa be ne bamuddamu nti omuntu ayinza atya okukkusa abantu bano emigaati wano mu ddungu. N'ababuuza nti mulina emigaati emeka? Ne bamugamba nti 7. N'abalagira ebibiina okutuula wansi. N'addira emigaati 7
ne yeebaza n'amenyamu n'awa abayigirizwa be okugissa mu maaso gaabwe ne bagissa mu maaso g'ekibiina era baali balina obwennyanja butono n'abwebaza n'alagira n'obwo okubussa mu maaso gaabwe ne balya ne bakkuta ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo ebisero 7 baali ng'enkumi 4 n'abasiibula amangu ago n'asaabala mu lyato n'abayigirizwa be n'ajja enjuyi ze Dalumanusa. Okulya mu maaso ga Yesu okulirako ewamu kike asaasira ate alowooza ku bantu ate asiima naye neebaza Katonda nti ampangaazizza buweereza buno kasookedde butandika tetufunangawo kijjulo. Tugenda kukifuna ku Sande nga n'ensonga enkulu nti Katonda atukulembezeza ffe abaava emabega ffe tukulembedde mu midiya zonna naye tukyali balamu ate tweyongera okweyongerako. Nzizeeyo wali Yesu ne bamuleetera omuzibe w'amaaso ne bamwegayirira okumukomako n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono. Ndi mu Marko 8 nvudde ku 22 kati ndi ku 23 n'amufulumya ebweru w'embuga abo yawanda amalusu ku maaso ge n'amussaako engalo n'amubuuza nti oliko ky'olaba? Ekibuuzo ekyo kye mbuuza gye muli, muliko kye mulaba abooluganda? Oliko ky'olaba? Tonnaba bulungi naye oliko ky'olaba? Tonnaba bulungi naye otandise okukkiriza nti bijja kutereera? Tonnaba bulungi naye otandise okuba n'essuubi nti waliwo ekigenda okubaawo? Tonnaba bulungi naye ofunayo ak'okulya olonderera? Tonnaba bulungi naye okkiriza nti obulamu Katonda abukuwadde weebuli? Oliko ky'olaba? Naye era bakyakujerega balabanga atalina kye waalabye. Jesus is concerned. Wikyewedde tubadde tusoma Zabbuli 138 olunyiro lw'omunaana olugamba nti Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako. Psalms 138 verse 8. David was saying that God will perfect that which concerns me. Katonda ayagala atuukirize. Katonda ayagala atuukirize ebigambo ebitufaako. Waliwo Mukama wakwebuuliza ne wabaawo naawe wojjira n'ogamba naye mbulamu. Kati ffe tuzze eyatukwata ku mukono eyatufulumya n'atuteeka ebweru n'atujja mu byali bitusiba eyatukwata ku mukono n'atandika omulimu nga tulabira ddala nti kyali kisa okufuluma okuva gye twava. Tumusaba atwongere ekisa. Tumusaba atwongere ekisa. Bayibuli egamba bwe bamwegayirira n'akwata omusajja ku mukono n'amugja waawo. Nzikiriza ddala nga bangi kumwe mujulira nti we muli waliwo abakutte ku mukono ate nga si mulala abadde Katonda. We muli waliwo abakutte ku mukono ate si mulala wabula Katonda. N'okukukwata ku mukono waliwo ekyakyuka mu bulamu bwo okuva Yesu lyakukwata ku mukono. Watandika okukkiriza, watandika okusuubira, n'ebirowoozo byo byakyuka. Tokyayagala kufa, tokyayagala kwetta, tokyayagala kudda mu kyalo, tokyayagala kwogera nti olemereddwa. Otandise mindset y'okukyuka. Actually bangi kuffe tusiimye, tuli appreciative
nti bwe twali si bwe tuli naye ate Mukama si bw'atwagala okubeera tetugenda kusigala we tuli. Wiiki obadde nabagamba nakati mbaddiramu waliwo bangi abeegomba okufuuka kye tuli. Eriyo bangi abeegomba bafuuke nga ggwe era nga bagamba Mukama nti bw'onfuula ng'oyo nze oba ommaze. Kyenava mbaga nti twebaze Mukama kubanga bw'otunula emabega 10 years back tugenda kujaguza social media emyaka 10 but 10 years back a flashback. God is good. God has been good to us. Katonda abadde mulungi gye tuli. Fumiitiriza lowoozaamu emyaka 10 emabega. Emyaka 10 emabega kitegeeza 2014. Kankuyambe 2014 where were you? Wali luddawo emyaka 10 egiyise. Bangi abatudde mu service kati n'abakulaba ku TV babuuza kituufu si kituufu kubanga bakumanya emyaka 10 emabega. N'abamu tebaagala kukkiriza nti walokoka kubanga emyaka 10 emabega wali bad person. Wali bad person, wali shapeless, wali toyina future, wali toyina mutima. Myaka 10 emabega wali mutamiivu. Myaka 10 emabega tiwalina direction ya bulamu. Kati bakulaba ku TV ne babuuza naye yenna gundi. Ye gundi oyo gwe tulaba. Programu zaakyuka. Zikubire Mukama banga programu zaakyuka. Akukwata ku mukono n'akutoola mu balala. Kiba kisa. Bwe bamwegayirira okukwata omusajja ono amuwonye ye kye yasooka okukola kumukwata ku mukono asooka amugye mu balala. Akukwata ku mukono n'akufulumya mu kavuyo. Akukwata ku mukono n'akufulumya mu katogo. Waliwo omwana yakubye oluyimba simanyi oba mulokole oba si mulokole naye oluyimba lwe lwankutteko. Yagambye nti ebibye byali vulugu. Ebyenfuna vulugu. Ebyobulamu vulugu. Ebyensoma ye vulugu. Talina gwagamba gwe yasoma naye alina ekifo mwali nti anaamutuukako amugambe munnange twalyanga ffenna ekiwoogo ku ssomero. Ebyokusoma vulugu. Talina wakika gwagamba nti anaamuwa kapito vulugu. Bane munoonyeze ku luyimba olwo vulugu. Naluwuliriza ne ngamba vulugu ne mpulira obujulizi obunene. Katonda asooka nakwata ku mukono bw'ati n'akujja mu vulugu. Yenkola ye. Vulugu nga bwe bulamu bw'olimu. Nakasanze ne mpulira nga kampeera obujulizi ne ngamba kano nja kajjira njire nga akawe. Solukero lwange gyembudde wanga jutenaku n'okusoma kwange nze yali Mukama. Ebyenfuna byange byonna byange Mukama. Saasomera walungi nti ndisanga be nasoma nabo. Saalina connection nti nina kwemanya omulodi. Sazaliwa bagagga nti buli kyabampeka kapito naye Mukama mbeereddewo. Ennaku yafuuka lugere wange Katonda abanaku ambeereddewo. Ennaku yagenda nzaako nze wabula singa si Mukama singa ebintu byange binavulu. Singa si Mukama singa si Mukama singa ndi ludda wanze. Singa si Mukama singa si Mukama singa ebyenfuna byange ravulu. Singa si Mukama singa si Mukama singa. Nze nange nakasanze busanzi so ni makulu angambye oluyimba baluyita singa si Mukama. Aiso nti buli muntu alina ensigo y'okusinza Katonda. Buli muntu abaako gy'atunula
Nagane ye waliwo Katonda kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Omanyi Katonda era yagaba ebirabo. Gw'osalawo nti ekirabo nkikozesezeewa. Bamuyita izo nti oluyimba olulamba mu lulina. Nze kano nakasanze ku TikTok ne ngamba akantu kano. Nga mpulira alinga yawandiikidde ezo oluyimba. Balukuba ku soloti. Mbadde siruwuliranga. Ebintu byange yali vulugu. Naye Katonda kwata ku mukono bw'ati. Tagenda kukwata abeeko bakukomyawo. Ayagala kiggwere ddala. Kyava abuuza omusajja ono nti oliko ky'olaba? Bameka baliko kye balaba? Wanika omukono ng'oliko ky'olaba? Naye kasita kibanga tekinnaba kutereera yaga nti naterende dda ndaba abantu balinga emiti. Kati Yesu akola ebyamagero naga nedda abantu tebabanga miti egitambula kugambanga olaba omuti n'amatabi gaagwo. Abaga nedda mukulu komawo this touch. Obadde olaba sente naye ng'olaba binusu, Katonda agenda kulaga sente. Obadde olaba bakasitoma naye ng'olaba babiri, Katonda agenda kulaga bakasitoma. Obadde olabanga tayagala olabenga tikinoga. Naye okusooka kwa byonna kisa, okukwata ku mukono kisa. Nasooka akutoola mu katogo. Mu katoga kangi nafuuka omuntu. Naterera newuunya. Oba otegere kye ŋŋamba wiiki eno n'ekisiibo kino njagala okitegeere nti eyakukwata ku mukono tannamaliriza. Ekisa kye yakuwa tekinnaba kuggwaayo. Akwongera ekisa, atakwongera ekisa, atakwongera ekisa, era akwongera ekisa, akuwera ddala ekisa. Ono yamukolako n'amugamba naye toddangayo eri, ekyo kinyuma. N'akugaggawaza n'akuteekako n'etteeka toddanga mbwavu. N'akusasulira amabanja n'akuteekako n'etteeka toddangamu okwewola. N'akuzaaza n'akuteekako n'etteeka toddangayo mu bagumba. By the way, buli Katonda kyaba akoze tosobola kuddayo. Era bw'abanga akukoledde munyweze. Kubanga bw'akuzimbira n'otamunyweza tugenda okulira nga banka etwala ng'olwo ogenda okuddayo. Katonda tebamuta. Kubanga buli kyakola oba togenda kudda mabega. Mbazzaamu amaanyi nti eyatandika omulimu omulungi agenda kugutuukiriza. Wanika emikono omuwubire mugambe nkwesiga. Mugambe Mukama nkwesiga. Mugambe Mukama nkwesiga. Bwe ntunuulira gy'onzigye togenda kundeka. Mukubire engalo ez'amaanyi. N'akwata omusajja n'amutereeza. Abadde alaba abantu nga balinga emiti. Olinga olaba kati olinawooko ku mirimu naye teginnabafuuka mirimo. Agenda girongoosa. Otandise okulaba ng'olinga alina abakwagala naye tonnabakulaba nga bakwagala bulungi. Agenda kuwa feva, bagenda kwagalira ddala. Naawe obeere mu nsi ng'okimanyi nti wali wanjagala. Obadde otandise okulaba alabako ku busente naye bujina ne bubuuka. Wiiki egenda okuggwamu wiikendi okugiranga nga bwawedde mudda mu nsawo. Weebale kusiima n'omugamba Mukama kati nfuna. Lwakuba Mande mba sikyayina. Aga nedda. Bw'oba ofunye ne bw'oyita mu wiikendi osigala olina. Ekyo nkikulangirirako, ekyo nkikusabira, kitwale. Ategedde ndeetera amafuta nsabira abantu bano. Nsabira amafuta gaabwe. Mbasabira kisiibo kirungi. Mbasabira second touch. Mbasabira more grace. Ekisa kyeyongere, yimusa emikono gyo. Nkusabira ekisa kyeyongere.
eyatandika omulimu omulungi eyakukwata ku mukono anyweza omukono gwo. Nkusabira omukwano naye Katonda ng'akubuuza mwana wange okyabulamu kaki? Muga nti njagala kukyala. Akukolera okukyala, akukolera okwanjula, akukolera embaga, akuzimbira ennyumba kalina, akuteeke mu tegula gwe yakulira mu ssubi oba yakulira mu bbaati, akugye ku bigere, akuwe zino zi 4-wheel drive mu linnya lya Yesu, akuzaaza abalongo n'abasatu obakubewo n'abana nabo bakubewo. Ekisa kya Katonda kirabike, obumwa bw'abalaba bugale kitwale ekyo. Agamba njagala kulokoka olwaleero, situka duka misinde kyangu maaso mbakubireko mu ngalo nga bavaayo. Agamba olwaleero obulamu njagala kubuwa Yesu oyo kubanga mulabi afaayo. Amiina. Weebale muwala olubuto muyimiriraawo. Okoze bulungi okulokoka nga oli lubuto ojja kuzaala bulungi, buli kimu kigenda kutereera, ozaala omwana atya Mukama omuweereza. Mubakubireko mu ngalo mu linnya erya Yesu. Weebale student, Mukama agenda kukola bulungi byonna bitambule. Mubakubireko mu ngalo abavubuka bano n'abawala abavaayo okwewera Yesu obulamu, n'abaami n'abakyala. Kyabbeeyi basebo, kyabbeeyi bannyabo okubira ddala engalo ez'amaanyi. Luka 15:7 luga nti omwoyo ogumu bwe gwenenya ebeera mbaga y'amaanyi mu ggulu, bamalayika bajjaguza, yimussa emikono egyo waggulu. Ddamu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nga tuwalya nkaka era nga tuwalya mpaliriza, nsazeewo nkuwa obulamu bwange, onzigye mu vulugu. Nkwegayiridde onzigye mu katogo, nkwegayiridde onzigye mu nsembi kubanga ebonyaabonya. Nsazeewo n'omutima gwange okuleka ekibi, era nsazeewo n'omutima gwange okwenenya ekibi. Nzikiriza n'omutima gwange nti Yesu oli mwana wa Katonda, gwe mulokozi wekka, wafiiririra nze n'oziikibwa ku lwange n'ozuukira ku lwange. Oli mulamu olwaleero, oli ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe nga weegayirira ku lwange. Nkwebaza Mukama, nange nzikiriza okwatula n'akamwa kange nti ndokosa olwaleero nga neegaana Setaani n'ebikolwa bye byonna n'endagaano ze zonna, era buli ndagaano yonna gye nali nakola ne Setaani ne gye baali bankozera, gye bankolera ne gye bankozesa, n'eyo gye mbadde mpulaninga okuyingiramu, byonna mbinaaba. Binaabe mu musaayi gwa Yesu, binaabe mu musaayi gwa Yesu, binaabe mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu, binaabe mu musaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi, binaabe mu musaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi. Katonda akusumulule mu ndagaano z'ekikano ebukojja n'amawanga na buli wantu wonna ne be wali obaddeko nabo be weebakako nabo bye baakusindikira bye baakutega byonna, musaayi gwa Yesu gubikuggyeko. Gwalokose nga oli lubuto n'omwana ali munda Mukama amutereeze, oba abaana abali munda Mukama batereeze, ozaale ng'Omwebbulaniya ate obugabirizi bubeerewo. Naawe alokose nga olina akawere Mukama akuviireyo, buli kimu kikyuke kitereere. Awabadde wali obutabanguko Mukama aleetewo emirembe, wabeerewo essanyu, wabeerewo obujulizi. Yimussa emikono egyo waggulu, gamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuleka ekibi n'okukyenenya, okwebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokosa olwaleero. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu kufa nga ndi muto, gave mu kulemererwa, gave mu bisiraani, gave mu bikolimo, gave mu bwavu, gawandiike mu kuwangaala, mu kuwangula, mu kugaggawala, mu bintu ebirungi byokka. Mukama mwe booteeka amannya gange, ndaba obulungi bwo mu nsi eno ey'abalamu. Era nkwegayirira Mukama onzijjuza omwoyo omutukuvu. Saba Mukama akujjuza omwoyo, saba Mukama akuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu, saba Mukama akuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu, saba Mukama akuwa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Yimussa emikono gyo, weebale kulokoka. Sooka okubire Mukama engalo ez'amaanyi olw'ekirabo eky'obulokozi. Kati yimussa emikono gyo waggulu, sabayo ky'oyagala,
kyoyagala kimutegeeze kuba kati oli mwana ddala, oli mwana maaso ge. Yogera kyoyagala maaso ge. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kitange gwenyumirira maaso nga mpeereza bulijjo, abaana bo bayimuse mu maaso go ne bawaayo obulamu bwabwe. Taata bazze bujja bafuuke ebitonde bijja, bakutuleko buli ekibadde kibalemeseza, bambaze amaanyi, bambaze ekisa, bawa amafuta n'amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, bafuule ensonga mu nsi ey'abalamu, baggulirewo enzijera ogaziya ensalo zaabwe, enkuba ey'omukisa ebatonyere Mukama. Ate balowooza nti baasemba baasiraana, babalabe ng'ate be bakulembedde. Mu Kristo Yesu Mukama waffe, ebikadde bigende, ekipya kijje mu bulamu. Ebikadde bigende, ekipya kijje mu bulamu. Ebikadde biggweewo, ekipya kijje mu bulamu, ate kibeere kyakubeerera. Mbasabidde okulaba obulungi bwa Mukama n'okusinga bwendabye mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Ffenna tuddamu nti amiina. Amiina. Kale ddayo mpola mpola mu kifo kyo, bakubireko mu ngalo nga bakomawo. Kwata ensawo yo, kwata amanepaasi yo, kwata amafuta go, kwata ebintu byo. Bw'oyagala oyimirira, bw'oyagala otuula, tusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, kisibo kitandikidde mu giyagana amafuta nga kukwasa, era ngenda kubanga ngateeka ku bantu bano buli omu waatudde, era Mukama nga nyweza bunyweza buli omu kyakusaba, okukkiriza kwabwe nga nkugatta n'okwange. Mukama osobola okuba nga otuwa bye tusaba. Otugamba mu Matayo 18:19 nti ababiri bwe banekkiriziganyanga ku kigambo kyonna ne basaba n'okikola, nange buli gwe nteekako amafuta oyo mba nzikiriziganyiza naye omukolere bye yeetaaga. Ngaawudde Mukama, era wiiki yonna bw'egenda okutambula, olw'okutaanula nkyawa y'amaanyi, night prayer y'amaanyi, kubanga bye biggulawo omwezi gwa Novemba, ate Sande tujaguza. Naye Mukama, ennaku zino zonna abantu onsobozese, nabo basobozese, tusinkane batoole amafuta n'amaanyi. Nga kuwadde Mukama gapakiremu amaanyi agakola buli kintu, gateekemu ebirungo byonna ebifuula omuntu, era n'abanga akuweesa ekitiibwa. Njawula amafuta agammwe ge musitudde, agammwe ge mukutte nga waayo eri Katonda agapakiremu amaanyi ge, abakola obulungi obutali butono. Nkwebaza Taata, kubanga sikusabangako n'otowulira. Bawonye endwadde zonna, amafuta agabe nga kuwadde bwe bagakozesa ebikulu bikolebwe, ensawo zaabwe, manepaasi zaabwe, amasimu gaabwe n'obulamu bwabwe. Mukama basanyuse Taata, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbasabidde omukisa gwa Katonda, mbasabidde obulungi bwa Katonda, mbasabidde ekisa kya Katonda, mbasabidde buli kirungi Mukama kye yatutegekera akibakolere. Nsaba ekisa kyeyongere. Kisibo kyaffe kigamba Mukama nnyongere ekisa. Yakukwatako, waliwo ky'obadde olaba, kati akutuukirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo Saara nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana naffe, awakane n'abawakana naffe, akwate engabo n'akagabo atwerulire ekkubo, byonna bye tuyayanira ne bye yatwekateeka. Anti bw'ateesa tuwali agaana, bw'agolla omukono tuwali aguzaayo. Byonna bikukwase, byonna binkwase, byonna bitukwase. Tumalirize okitoba ku Lwokuna mu maanyi, mulancawa zino ez'amaanyi ez'ekisiibo. Tuyingire Novemba ku Lwokutaano mu maanyi, mulancawa Olwokutaano ey'amaanyi, ate ne night prayer ku Lwokutaano ey'amaanyi. Mu linnya lya Yesu, omwaka gubeere gwa bujulizi eri obulamu bwaffe. Basabira omukisa ogusinga okutegerekeka okuva eri Mukama. Basabira omukisa gwa Ibulayimu, ogwa Isaaka era ogwa Yakobo. Mukisa ogukatiddwa, ogusuukundiddwa era ogw'omuyiika, ogwo gwe bakusituliza mu kifuba, naawe n'owulira ng'osanyuse mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukisa gwa Mukama ogugaggawaza, ogutalina buyinike, gutwale. Kitange waŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Katonda afuula ebiruboodi ye, ne mu wiiki emu eno yokka gye tukuŋŋaana, awuliriza ku Salt FM ne ku Salt TV ne ku mikutu gyaffe gyonna,
n'awatuuka ku Kanani abantu balabe ng'enjawulo y'amaanyi nnyo. Ye afuna abalokoka naawe ayongera okwimusa. Obeere bizinesi ya Mukama akufuula akalango, akufuula ekipande, akufuula billboard ye mu linnya lya Yesu. Kikubeeko mu linnya lya Yesu. Amafuta nga kutaddeko, Katonda akuwa obujulizi buli ogakwateko mu ngalo zo gabeere ku mutwe gwo, n'ebibadde binibeerawo oluvannyuma eyo ebirungi nga bibadde biri mu maaso, Katonda abisembeze bibeere mu wiiki eno mu linnya lya Yesu. Kikubeeko mu linnya lya Yesu. Kitwale. Mukama abawe omukisa. Mbaagaliza wiiki ennungi. Mukuŋŋaane tusabe tusibe tunoonye Mukama abongere ekisa, abongere ekisa, abongere ekisa. Shalom, shalom, shalom. Tuyambeko contribution ya Sunday bw'oba osobola ku ssimu nga bw'ogenda oziwulira. Nolwekyo ali ku Soloti TV nawe ali ku Soloti FM. Weereza oba kimu kya 10 oba weereza ekiweebwayo oba weereza contribution ya Soloti Media Party. Essimu ze zino 0760 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Naawe ziwandika ali wano ku Kanani ng'oyagala kuweereza tomanye enkyo oyinza ofuna sente n'ogamba we lulina badde sirina ze mpaayo. 7 emirundi 3 8 emirundi 3. 0760 777 888. Oyinza okuba ng'okozesa MTN Momo onyiga *165*3 merchant code yaffe eri 644757. If you want to use MTN Momo to send your tithes, your offerings, your contribution towards the Soloti Media Party, you can use MTN Momo. Our merchant code is 644757. Merchant code ya ferinka gamunya anamusanvu atano musanvu ye merchant code ya MTN Momo 644757. Bobo yuse ku simu buterefu ya mobile money eri 0760 777 0760 777 0 7 emirundi 3 8 emirundi 3. Sindika ekimu kye 10, sindika ekiweebwayo, sindika ekirabo oba contribution ya pate y'oku Sunday eya Soloti Media. Bw'oba okozesa Airtel tuli ku 0708 0 emirundi 5 esembyayo 3. Our Airtel line, if you want to send your tithes, your offerings, your contribution to the Soloti Media Party, our Airtel line is 0708 000003. Send right now or save the numbers and send tomorrow or any other day before Sunday. 0708 000003. If you want to use Airtel Money, our merchant code is 152 1955. Airtel Money, you press *185 *9#. Our merchant code is 152 1955. Direct line for mobile money 0708 000003. If you want to use Airtel Money, our merchant code on Airtel Money is 152 1955. That is Airtel. For MTN 0760 777 888. For MTN 0760 777 888. MTN Momo, the merchant code is 644757. Send your tithe, send your offering, send your contribution towards the Soloti Media Party on Sunday, 3rd November.
ali ku Salt Media app bw'oba ogikebedde eriko awali akasonda akagamba contribute osobola okukozesa Salt Media app bw'ogoberera emitendera egiri okwo naawe n'osindika contribution yo. Ali ku Salt Media app osobola okukozesa akadirisa akakali ku Salt Media app yo akoogera ekigambo contributions n'ogoberera emitendera naawe n'oweereza contribution yo yonna gy'oli. You can use those avenues to pay your tithes and your offerings. May the Lord bless you as you do it from the bottom of your heart. Katonda akuwa omukisa nga bw'okikola ng'okijja ku ntobo y'omutima gwo, akuwa omukisa ogukatiddwa ogusuukundiddwa era ogw'omuyiika. Twongere okuweereza Mukama mu house of prayer nga naawe y'otoola omukisa. Twongere okuweereza Mukama ku Salt Media naawe eyo ng'otoola omukisa. Mukama abawa omukisa.